abasajja beeri banyirivu balungi ate tebakwanye Dubai wowe kubanga deliverance ebeerawo buli order gyokola yona from outside abaana bangi bakolerayo abalungi bavubuka bagogofu balungi tebasabye manamba g'amasimu nze ekibi olaba nabeera ne mutabani wa mukama wange ajja ali ati ndi mugolola Charlotte I just I check my pants kyokka pants zenze nziteeka eri jezi mbupakira bulungi nnyo obugolola n'obuteeka eri buli everything najja bode eri eti baba kabalinga amataala bali abaana naye balinga emisi balinga omusanaze bannaye balinga emisambwa kugaa katono yenna ali ati nogalero luno abakazi bali bali expensive tagenda musoba naye yajja kukola basinga babeera bava kukola ayagala gwe fala ng'olowooza nti ofunye laba obalaba nti obujjega bw'abaana bakimanye eri abakyala beeri bali expensive so bamanyi nti mwabagenda okukola mwe abakajja muli ku njala alaba ajja mwagala lwakkala ye era batugamba muba ku njala kubanga okubeera eyo kumala emyaka 2 nga wali eno nga either oli mufumbo olinayo n'abaana nga wali omanyidde embeera batugamba nti ebiseera ebisinga mulakasira ne mutuuka ne mubanga munoonya embeera ekutuukako ebwekutuukako osiba n'obusungu bulamba oba toyagala namumanyi oba oyagala kulinnya nakujja era wenti wena kimuga nti genze kunoonya kimu kya 10 kati ye yaseka n'agamba Charlotte kale it's okay atusobo mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero tuzze nate okubanga tuwayamu nga bwe nabasuubiza nti bangi nja kubaleeteranga wano tugende mu maaso n'okubanga tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo oba bya bulamu oba bya bufuzi bulokozi entertainment buli kimu kyonna ekiba kigwa mu nsi muno tuteekwa okukyogerako olunaku olwaleero ndi wa mukisa nate negatiddwako Charlotte Atuhaire gwe tuli naye wano nze nabakazaako erinnya lyange bakadama ate nabo groups nziraba nyingi ziriko bakadama ziriko basekadama bonna mbalaba kwebali so anegaseeko wano naye bampa buddemu ne baŋŋa nti tetukyali bakadama kati tuli ba house managers so ba house managers olwaleero negatiddwako Atuhaire tugenda kubanga tuwayamu naye wano atubulire kyekyamuviirako okubanga agenda mu nsi za Buwalabu kusoomozebwa kwe kwamutuusa ogenda eyo oba nedda. Nina ekibuuzo ekirala kye neebuuza lwaki bano ba house managers abagenda ebweru badda wano nga babuulira njiri tugambe bagenda balokole oba okusoomoozebwa kwe batuukako sayidi eyo kwe kubaleetera okubanga balokoka. Waliwo ekibuuzo ekirala era Charlotte najja kubanga akitubuulira bangi wano bava wano nga si basiraamu ne bagenda okulinnya ennyonyi nga pasipoti zaabwe zirimu mannya ga kisiraamu. Lwaki kiri bwe kityo? Kubanga bangi mbawulidde era nsuubira abamu batuuka n'okubanoonya ensonga lwaki bababulwa amannya eno bamanyi malala ate eri nayo malala ne buno tebuba bufere okuba nti nze Kisubi ate ntuuka ogenda nga nze Jackson n'ate ntuuka ogenda nga nze Muhammadi obwo tebuba bufere naye kale katuwayeemu ne Charlotte olunaku olwaleero atwegaseeko ne mulaba ayise n'ekitabo nga Nahia kyayita nakyo ebiseera ebisinga ekitabo ekitukuvu katubuuzeeko nate tulyoke tugende maaso. Nsanyusa okulaba. Kale mukwano Mr. Jackson nange nsanyusa nnyo okusanga ndi so happy grateful balamusizaako bannange engeri gye tubaddeeyo munaye engeri gye tubeerayo ku byeyo buli omu department ye engeri gye eyo mulinayo department zibeera department munnange buli omu engeri gy'agikwasaganyaamu bannange mbalamusizaako simanyi bye muyitamu sisobola mmanya naye nga thanks mwebale gumiikiriza mwebale kugamba nti kwewaayo kyonna kyekiri teri kitagwa all in all Katonda ye yasinga okumanya naye nga kyomba musinga nnyo focusingako don't focus gamba nti obonyebonye kyenkanawa oba kangamba ebiki byoyitamu gwe twawulira nti gwewulira nti oba kugamba ekikunyize gwe lowooza ku Mukama that is all
naye nga mbalamusizaako nnyo ate nga mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Wakomyewo ddi wagenda ddi? By the way, mbadde naakamalayo like 1.5 naye Mukama tanganyiza tasobodde kubanga contract eweddeko? Teyaweddeko bambi, saasobodde gimalako. Contract yali ya bbanga ki? Yali ya myaka 2 naye nga ebadde gwako mu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi 24. Mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi 24. Yala kutandikira awo ki ekyakuleetedde okubanga contract eyo togimalaako? Nakati obutagimalaako wali omuntu atasobola kitegeera bw'oba ng'okyali mu nsi. Bw'oba ng'okyali mu nsi oba togenda kitegeera, naye ng'omuntu eyava mu nsi n'alokoka ye omuntu yasobola okitegeera nti waliwo omuntu buli omu Katonda bw'oba ofuluma lino eggwanga buli omu alina reason why afuluma. Ate ne Katonda ono naye munaaye muzibu alina reason why ogenda, kubanga olina engeri gy'osobola omunoonya ng'omunoonya naye ng'alina gy'agenda ogenda mufunirawa nga si wano ng'olina gy'ogenda namusanga. That is all. Yes. Y'ensonga lwaki tewamazeeko. Kale okusookera ddala wazeddi? 2 days now. Leero Lwakutaano, tugambe nti wadda Lwakusatu? Yes. Wadda lunaku Lwakusatu? Njagala tutandikire ku nsonga ki ekikuleetera okubanga ofuna ekirowoozo ekigenda e Buwalabu? Simanyi nansi z'obaddemu gw'onaazitubuulira, naye ki ekikuleetera ekirowoozo ekyo oba ekirowoozo kijjawa n'ogamba nti nteekeddwa ogenda e Buwalabu? Okay, neyanziza nakati olaba it is like opportunity. Like nga bwe kibeerawo nga obeerangako awo ng'ogamba yina nga ataasoma hawo n'ogamba maybe wekibanga gye kinange kankose ku guno omukisa nkole ki, naye nga kyamazima nteekateeka za Mukama ffe abamu okuyitawo. Nteekateeka za Mukama. Nedda sinakufuna bulungi. Walina omulimu wano, tewalina mulimu, wasoma tewasoma, okutuuka ogamba nti kuba ebiseera ebisinga abamu bagamba nti waliwo akatambi awo nakola interview ku Nahia, omuwala omu eri n'amugamba nti bamuyita babiri, n'amugamba nti abajja eno tubeera bafayita, gwe toli fayita, y'ensonga lwaki byakulema. So oli yandiyagadde okumanya kiki ekikutwala e Buwalabu, lwaki ova ku ki ogamba nti kaninye ennyonyi ngende nange nkole Buwalabu? Bula lya mirimu gyabula, embeera yagaana wano, kiki? Alright, kakati nga wenkugambye nti opportunity bwejja ogamba nti nange kankole ki kangikoleze. Kati nga wobeera awo nali nkola, nali nina boutique. Yes. Kati wenamala boutique eyo muganda ngwe yaye kati twali tukola ffenna, kati nze nempumula ngamba Katonda buli omu alina kyeyamutondera ku nsi kukola. Ate nze calling empita mu church. Nali mpereza mu church gye bayita Solite Ministries. Ekulembebwa omusumba Titus Sekawe, ate nga ye musumba wange. Kati nenzira mu buweereza. It is like a God calling. Yes. Kati wenamala kati nga wembeeranga kawo naye ngamba maybe ngange kangende musumba ngende noonye kimu kye 10 kuba ate ndaba sikiwaayo. Kale like nga weebityo nemubulira era namubuulira nenjogera naye saasobola gamba nti leka ngende kulwa gamba nti sijja kwogera. Nayogera naye nemuganga omusumba naye kyamunyiga because nze mu church nze ndi muntu nnyo musinza mutendereza ate ng'ogamba nti muweereza mu church. Naga mwana wange kale kiri fine naye kinnumye weyangamba kyamuluma era kyamuluma nnyo nawulira nga tabitegeera n'agamba teekako nkusabire. Nansabira n'agamba okale tewali buzibu ojja kudda. Nange nga wamanya by'essente tibibeerawo era mu Uganda nga wogimanyi. Kati nze nengamba kange naye wenti wena kimuga nti genze kunoonya kimu kya 10. Kati ye yaseka n'agamba short kale it's okay. Nange Mukama nenvunama wansi nga buli omu alina akalombolombo ke, buli omu alina amaanyi ge wasibuka. Nange nenfukamira nengamba Mukama mu bunafu bwange nga wondaba I cannot simanyi nakukola nze
naye kangende nkole ki simanyi nabye ngenda kukola naga sibimanyi nze naye nze nkola ki wabula namugamba nze nsookayo sibimanyi gwe maanyi gange gwe bunafu bwange kwegamba gwe nze sirina nze nfunama nensaba mu Isaiah 44 yabwete weyogera ati manyi yesomereko Bible terimba Katonda talimba mwesigwa nengenda buli kimu nze simanyi Katonda how era nagamba Mukama buli kimu nteerako omukono gwo kwemba ntambulira nengenda ku international affairs passport nakifuna mu 3 weeks visa yange yajja ndowooza we nateekayo bwenti passport 1 week nali ngenze ngamba nze saatya we yajja nengamba Mukama ho saatuukira Dubai simanyi wena bitundu we natuukira wabula nnyo we yateeka wansi saawa zaali 11 nga bazze kunkima mvubuka najja nankima nze wanatunula ebweru nalawa ng'omusana connectinga mungi eri ensinze sigirabanga ko nasooka nembuuza Mukama eno gye bagobera emizimu kuba nze guli omusana sigulabanga ko sirabangako ensi eri drying eri nawe yanga n'omutima gunkubye sala gye nasooka kusaba nagamba kuno okufa oba nasooka nentunula mbadde Uganda ate kati laba wendi laba ebigambo biri mu Arabu tolaba ABCD nengamba oh my God nengamba tugenda omuvubuka nantwala nangamba give me your passport nenjimuwa nengenda ne bangamba ayingira mu nyumba nasangamu abawala ababeera balemeddwa ebyeyo ne babumulamu n'abamazeko contract bali abawala nga 5 nempumulamu ne batuwawo emmere chai ne bangamba Mukama wange tanaba kujja ali mu mawanga amalala for 4 days kati okumanya nti Mukama we namusaba connection kati omuwala gwe nasangawo sister we yali yafumbirwawo kati nga be balina company kati nga yali yakolerako Mukama wange 8 years omuwala omuna Uganda Uganda ba Ethiopia kati we yantuusaawo n'abeera nga nsuubiza don't worry my madam is good she's very good because tebamanyi luzungu nga wobamanyi yani ngamba it's okay nakulwacha nangamba teekamu empale empale ate kati abaaliwo ne bangamba ife nga tebatwambaza mpale bagenda kufumbiza mwana gwe mama ze nawe yango omutima gwe baga yambala empale empanvu bampa topu n'empale nenyambala bulungi nnyo ne bagamba gwe bagenze kufumbiza fe wano olaba bye twambala ganduula gwoba nayo owedde baneenawulira nze sikyalidde nali ndi ntebyenda ne tugenda ne banvuga batusa ku basi mukazi n'asasula nangamba shall take care of yourself kola bulungi emirimu naye nga siyenze ne baganda banga bali motoka badda ku office simanyi na office weefaanana nze sibimanyi bajinengeza nti yeri wali eri we tubeera nga totuuse nayo simanyi nayo that is the connection nga wosaba Mukama because kati nze nkole ntya bwe bunafu bwange anti abamu bwaba agenda yesiba ku ddagala era nze nabalabako abeera n'akadagala ke naake naye byadayogera gye biri mutuufu kubanga buli omu alina amaanyi ge waagajja ate nga bibakolera yes bakutute ku basi mulinye mutambula batute ku basi naye nga yenze nze ng'omanyi ensi gy'otabeerangamu banenze nawulira nga siyenze natulanga omutima gunkuba naye nga nsaba nze mbeera nsaba ki Mukama nsonyiwe ebibi byange anti wenfa munaye mpumule kitegeera twavuga essaawa ezi nya nze manyi tugendeyo mu kyalo ewali ebiyumba byempulira boogera nga yiwe tutuuse ndaba tuli mu tawuni nnene nnyo bizimbe ndaba omuwala gyamu akasawo nga yenze olowooza nzigyemu akasawo ndaba security wali anyize elevator tugenze gwagu nengamba kati nze oba ndaga naye nga siyenze naggulawo ennyumba oli mu mpaleyo ne katopu kange tutuukaawo naggulawo ennyumba kuba Mukama wange eri tebaggalawo yali akavayo ndowooza kuba yamaliriza mu bulungi 8 years ye yali yafuuka wa family yes kakati nga ntuuka oli omuwala yalina omutima omulungi yali so oba simanyi oba nsobola kyogera ntya yatuukirawo n'angamba nywa ku mazzi n'atandika kundaga buki kubanga ziri ennyumba zeeri teziringa biyumba apartments rooms 2 diiro na kitchen bibeerawo ebityo
nandambuzaawo nagamba ekisenge kya madamu kikino just okera ku makya nweza tooyo eyo room etine ya mutabani we nze mbadde nkola abantu babiri mutabani we ne mukadde then nandaga ne bakuwa emirimu bakuwa mirimu ki nga yali taliiwo Okay. ati nziriwo n'omuwala kakati we natuuka nampa engoyi buli kimu kyonna bizigo buli kimu n'agenda ne wansi nangulira ebisaanirizo nantwala ku supermarket nagamba oyagala kunywa ki nze njagala nnyo amata ne mugamba njagala amata anti era ne wegaba amata lwakuba nti izo mubiri gwange mutini so olina okunywa amata engagala nnyo ne bwesirya kakati nangulira amata we namala okuganywa kati ne tugenda ku floor 7 eri yali 8 muwala we gy'abeera tutuuka nze bali ogamba nti oba tebalangwa balanga omuwala nga musanyufu my god nice to see you wali abaana babiri be yalina nga bonna bali so surprised hi Charlotte what is your name anti awo mugambye and nice to meet you Charlotte amanga ago yali afumba tute mufumbiro yansiikira maggi na mchele era balinze mama okwo olunaku lwe bali bategese nga mpe emmere nga nze neeriira nti kati nze wekituuka ku baana nkakinga apo n'abaana mangu buli omu aze Charlotte come you see this my books biki oyinza ogaba baali bandabyeko anti baali bampita sister wooli kuba baali bamwagala nga bamumanyiira kati nze we najja n'ekyabanga gamba nti we are friends yes kati ne mukama wange akaseera we n'atuuka ye yatuuka nga nnoonya where is Charlotte oh my god yali musanyufu nnyo ampadde haga kati nengamba olwo nampa haga nga mukyala mwami mukadde nakuwa ne haga ate abo mbagamba batwenyenyala notwenyenyale tebanyanyala konze ne bafumba emmere bagakikwata mu bwoti kombako ku munnyo eyiyo gwalina mukisa kimu kyonna nkikwatamu nemba nga ntabula biki byonna nze engalo tebanenyinyalangako bagamba shout we are free here naye bambi kati mukama wange wambuziza how is Uganda anyanjulidde bawalabe bonna baza nti bakunganya ayinawo bawalabe babiri omu abeera ku floor 5 mulala abeera ku 7 kati bonna balina abaana kati bonna Friday begattira wamu bebaliira wamu nangamba shout bana yambuziza nyanjulidde ono muwala wange wono gundi mutabani wange ojja kubeera nange ne mutabani wange wano tugattira Friday wetubeera era obeera wano you free olwo omukyala bano abantu abazungu tebalinga ba Arabs abo bali free n'omuntu bano baki boyogerako baali baki runs nagamba I like your black color I like it I say wow nambuzo ina abaana ne mugamba ya banaweka babiri nanga ngolabika ng'omuntu nengamba nedda nanga emwe mufumbirwa nga mukyali bato ya ne mugamba wekityo ne biggwa ngenda n'omuwala olwo lunaku twagenda ku restaurant nina restaurant ye nene Charlotte soko mbulire wano nga muli mu nsi ki Dubai katutuuka ku restaurant anyanjulira management ya kistaff yonna ba Irans bakolesa takolesa nko muntu nga si mu Iran ku restaurant basajja awo bansanyukidde bagamba Aisha tanta abamu tebamanyi luzungu kubanga Iran bakozesa Iran ne makama bange tebamanyi luzungu balugira ku online ate lubeera ne accent yes era Iran bwobeerayo ne bakulya ng'oyogera oluzungu kyekunyupa ne bagamba she knows full English obeera bakulabanga kyanjawulo nnyo kati ovuddeyo nga wayiga olulimi lwabo lutonotono oluli emmere awaka around home kubanga ennimi zibeera si nnyangu mukwano kati nga ngenze ku restaurant yampakingidde omuceere biriyani mulimu enkoko biki tugenze waka ganda webakeko Charlotte ndamoning bali bandaze buli kimu kubanga it is easy tebiriwo bikalu bantu ogenda sima ebyempulya nga bawalampa ebisenge basiimuula ebyo mbimanyi nze ne wane waka nali mbikola nze nganze kisenge tekiddugala nkimanyi tikiddugala bugundi byonna bye balaba lwakuba nti biri biba biwanvu bana bayita mu mbeera banaye nze simanyi ola nze nava kwesabira kati ndaba abana gabona kati ngamba nti nze kati ndi bulungi nsaba eki ng'obulamu bwange nabwesonyiwa nagamba mukama nze sisobola kubeera selfish nti ate ntuuse eno nze ndi bulungi ate kati nange negatteko mukama kakati mpe emmotoka wowe nzipe nyumba kati nga mpulira kinyiga naye nenga mukama nino sabira bana abaana kuba nze njagala buli omu kubeera happy
wali abeere happy n'ensaddaaka y'obulamu n'ekimu ky'ekkumi kyange nkiwaayo ngamba Mukama jjukira abaana baffe bano banunule buli omu gwali simanyi bu situation buli omu mwana gyapathinga through wabula tuyambe buyambi bambi abaana bano Mukama gwomanyi bubulusonda we bali naye Mukama taata yamba nakamalawo nali sinaba kumalawo omwezi nga batandika kunkolera kyo ku visa endala to shift to go to Iran. Waito namalawo bbanga ddene. Yeah, nga Mukama wange nga ngamba we are going. Because ayagala nnyo ali proud nnyo bw'afuna ng'omukozi. Amwagala nnyo ng'omwana we. Ate afuna chance y'abakozi abalungi abamutegeera. Kasita omutegeera gw'oba omaze. Kyekyo kyokka. Yes, nga tushiftingamu nga tugende Iran. Ntuuka era nabo babeera mu apartment yuzo nga bulijjo eno ene Dubai. Nga tugenda mu bafamile be bazaala nnyo Iran nga Africa by the way. Bayanga mabale bano bamusanvu. Mama omutato omu. Yeah, bona bajjanga ne tubalaba kupunda nga basaifunze buli nga bwandaba. Oh my God, she's so nice, she's very kind. Banjagala nnyo kyesiri erabira bankubisa amazina. Bakuzinyisa amazina. Bazinisa amazina. Age Uganda. Ate ze ne byesinaze nga mbitegeera bagajjanga otuzinire. Iran? Yeah. Masekati ne batuula we bati ne ngamba leero nze mukazi watunkoze ntya. Mukama inagajjango ja bizina. Anonya ne wentandika nenga Mukama bateesemu. Olwo bagamba okuzina waliwo abasoosa okuzinamu oba bo ba dance. Music yabwe si weno wekweta kwatakula kubuuka bino biki they dance very like bazina nnyo okwegamba nti amazina gaabwe malungi nnyo nga ogamba nti decent bagala nnyo music. Bakuzinyisiza. Azinisa amazina. Bona batudde awo. Katwagala Mukama ngaye waakajanja katinko bamuyita oli atijja akutijjisanze antuusa wantuusa tuula wano fruits kino abeera akugabirira nga wogamba nti ki kati nga bano bawala kati bamuganda boss wange Charlotte bagamba nti Abannayuganda mwagala nnyo like to sleep. Can you come you sleep in my room please? Takumanyi but I don't know. Naye nga nabagamba it's fine. Abakuba musajja tebandigambye nti yakwagadde? Ekituufu kyo kibaawo kuba nze nayagalwanga nnyo. Nayagalwanga nnyo era nga omanyi nti omuntu kati bw'obeera okuzobeera omanyi ky'okkola. Nze omusajja banjagalanga nnyo ate bona kuva A up to Z. Nze tebamanyiira. They told me respect us, we will respect you. Nze kyewuunyisa naye nagamba Mukama you so great. Ekitegeeza ne ngamba you have the reason. Tolimba era nebaza nnyo Mukama. I give glory back to you Lord. Sirina kyensobola gamba era namugamba kyonna kye waŋŋambye ngenda kikola. Nabeerayo for the first time nze napathinga through yogamba nti fe watubeera eno ofuna ennimi embi ezikugoberera buli kigambo ekibuli lume olubi lukugolokerako kubanga obeera tomanyi na okumanya nti Mukama abeera bwalwana nabinnumizanga nnyo mukwano gwange naye yalinga Dubai. No sister wange. Yes. Ng'ali eyo Dubai tuwuliziganya ku masimu ambulira byayitamu nange eno kale nga mugamba nange gye ndi bulungi katola abaana babeera eri tekinyuma nnyo omwana kumugamba nti zaande ndi fine ndi bulungi ndi ana bulungi gwe mugemu naye guma nange bwentyo tomulaga nti gwe oli bulungi gwe gamba tuli mu struggle guma tujja kuddaka nange bwentyo gwe tomulaga nti you proud anze bampa emmere bampa n'amasimu bampa buli kimu gwe n'obeera so proud obeera omutta tokigamba bambi gwe mulage nti gwe naye muli kyekimu kataagume okitegeera. Iran yomalayo bbanga ki? 2 months. Olwo ogenze for a visit ogenze ku kye Iran oba tugambe nti ne Iran Mukama wo yali akututte naye obakolereko? Si kukola agenda for vacation babeera mu kuzunga bazunga bali n'ogamba Mukama banzunza nze kola nga nsimagira motoka naye nga ngamba kyo lwali osimagira motoka ne mugamba for me I'm not used with the car. Sibitegeera bino nze Mukama yete bamanyi luzungu naye wenjogera naye yasooka na kiddemu what so bambi naye nga
nze buli kimu kyonna nali kaweweevu sikola nnyo saawa z'enzuukuka ezi 3 ate ozuukuka alina okubuuza onywedde caayi bw'oba tomunywedde olwo olutalo nze ntuuka akimanyi njagala nnyo amata agula ebisaketi bino ebinene by'amata nabiteeka bw'ati mu supamaketi n'agamba 1 by 1 waliwo naganywa n'agamba n'ekitabo kiki kino nga oganywa nnyo koyini zange zibeera wala ezifikako zizo buy chocolate buy chips eat atayagala kukolereza nnyo olaika wafuna chance noba nga tewafuna Mwarabu nga wafuna mu Iran eyinza okuba yi chance kati nze nagambyeko challenge ze nafunako they stand for me both ntuuka mbuuza natandika kukola ki nali awo naggwamu maanyi nze nga sikyasobola kwewula n'akatambaala okukakamula sisobola wabula neebuuza ki ekiriku nze wenyimirira ndaba tayiru zitambula nga ndaba ngenda kugwa oyo kantuluuzi negamba mukama kiki kino nga mpya obulamu nebyenongoosa wabula sibirongoosa bula mpunga buwunzi mbeera mu nnyumba nga ntagala sirina kinkola mba ndi awo buli switch y'omu nnyumba mba njijjako nze oba yativa oba yawa jukira alina freezer outside ateekamu ebintu bya restaurant byewaabwe bafumba byewaabwe eri Iran byonna byafa byonna agenda ogikebera mpita shout what is this really akubidde muwala we jangu tebayomba kati bwatooka n'alowooza maybe obwongo bwe buli Uganda yafunye ekizibu basooka ne bakubuuza olina ekizibu kye wafunye nobagamba no byonna nze babikwata ne babiteeka mu garbage ne babekasuka nga tewali kye bakoze nga saasizza woowe kati buli kimu ntandise kyasa mukama wange n'agamba nkuzzeeyo nkukolere ki yambuza ekibuuzo yagala kubeera naffe Charlotte ne mugamba yes n'agamba gwanze waliwo natulika n'enkaaba tetayagala muntu akaaba bambi kimuyisa by'omutima gwe gumuluma mpulira kinsuseeko byenjasa binsuseeko nange nawe tokitegeera lwaki obyasa nga sikitegeera mpulira nawunga nze sirina maanyi seewulira nga mukama kati your will be done kyekigambo kyange let your will be done I don't know nze seesobola simanyi bw'oba wayogera mu Exodus nti n'abalwaniranga namwe munasirika do your will I feel like I cannot njukira nze kati nga family yonna weeri batuula bonna ne batandika ku discussingako naye ne bagamba leka tumwemu babeera ne shisha zonna nazimalawo shisha bino byebanywa weewaabwe banywera ddala shisha ne ku restaurant shisha zibeera ziti nze nawulira nga n'obwongo bunneesibye gwe nga tonywa ate lwaki mbambinywa nze babeera n'amabaala mu nnyumba ate nabo basiraamu naye tebabiriiko abasiraamu beeyo bo balina amabaala mu nnyumba kakati muganda wange ekyaddirira mbuuza mukama wange asiftinga munagamba shouti ngendako Iran for 2 weeks kubanga ye muna business nagamba take care of the house okay ntandise kwonoona olwo ebyokwasa byafuuka byakwasa yes natambula nagenda era kusibula bulungi ze mukama wange noba ng'ogenda kwebaka gamba good night Charlotte kumasha good morning how are you Charlotte wakoye nakutakwata kulamuka amasaji wali munaye wabulamu bwe kala yagala nnyo kulamu nti you happy gwe wali okolera yali mufumbo teyali mufumbo osinga ate nga ne bawe gyali ya divorcinga naye bawe gyali naye nga tebabeera wamu oli ali Iran onali mu Dubai ne baana be so gwe n'ofuna chance olina mukazi yes wanga mbadde ngendaga ani ngakola massage badde omanyi musajja si musajja bambi yes kakati ekyaddirira ali Iran olwalese mwani nani anti kati mutabani we gyali naye ate nze ngenda wamuwala we gyembeera mutabani we waaba abeera jjukira bwe najja first time yangamba short you can use my bathroom or my son's bathroom so ono abadde ate kitaba ate kya mutabani we nga yenkana atya musajja mukulu alinga 27 married single taali mufumbo oli baby we nga ye takutawanya omuvubuka we teyantawaanya naye kyeyabankangako babeera bukunya mu nju
babeera butede mukama wange era nagamba bano basezi era mama ne mutabani era naze nabayitanga these are night dancers kati abaana tabangamba what do you mean by night dancers amayita basezi banange bali babeera bute bw'obeera nga gwe toliiko kufugibwa kwa Katonda nze namusaba Katonda kunzigyamu buli kimu ekifuga omubiri gwange twala abasajja beeri banyirivu balungi ate tebakwanye Dubai wowe kubanga deliverance ebeerawo buli order gyokola yona from outside abaana bangi bakolerayo abalungi bavubuka bagogofu balungi tebasabye manamba g'amasi ku baana abaddugavu lwakuba nti wali n'embeera yabwe yebafuga tebabeera n'abakazi babajja abakazi bali bali expensive tagenda musoba naye yajja kukola basinga babeera bava kukola ayagala gwe fala ng'olowooza nti ofunye aba obalaba nti obujjega bw'abaana bakimanye eri abakyala beeri bali expensive so bamanyi nti mwabagenda okukola mwe abakajja muli ku njala alaba ajja mwagala lwakkala ye era batugamba muba ku njala kubanga okubeera eyo kumala emyaka 2 nga wali eno nga either oli mufumbo olinayo n'abaana nga wali omanyidde embeera batugamba nti ebiseera ebisinga mulakasira ne mutuuka ne mubanga munoonya embeera ekutuukako ebwekutuukako osiba n'obusungu bulamba oba toyagala namumanyi oba oyagala kulinnya nakujja naye byonna byakusaba Mukama gwe oyita otya mu mbeera eyo kubanga bwe mpulira waliwo okusoomozebwa kungi okwo okubanga n'abo abasiibaawo babeera bwereere naye ng'ate ggwe olina ekikuli mu mutwe tolina kikola anti nze kisooka ntya Katonda sijeema ekibi tekinkuba nze siwangulwa kibi kyo Katonda nasayininga ne mugamba nze ekibi tekiri nsuula ne bw'oli kireeta nga kifaanana kitya nasalawo completely ne ngamba wembanga nasalawo kubanga Katonda tebamuzanyirako because waba tomanyi Katonda anti goyinza okuba ng'oli musino gatanda batakirabye you don't know death it is like a surprise tomanyi wogenda fa gwoli mukibogamba eri wenja kwenenya maybe like abalokole bye babeeramu agamba yakimanyi nti okwenenya kugenda omuyisawo you don't know kati nze ekibi tekinkuba teri nze ekibi olaba nabeera ne mutabani wa mukama wange ajja ali ati ndi mugolola kyalo just I check my pants kyokka pants nze nziteeka eri jezi mbupakira bulungi nnyo obugolola n'obuteeka eri buli everything najja bode eri eti baba kabalinga amataala bali abaana naye balinga emisi balinga omusana ze banaye balinga emisambwa kugaa katono yenna ali ati nogaaleero luno naye nze sibiraba ne mugagenda ngenda gikuleetera nga takutawaanya kuba ebiseera ebisinga bakadama abamu mpulira bagamba nti batabani b'ababosi baabwe babasumbuwa ekisusse kati kiri bwe kiti kituufu kisobola omubeeramu naye gwe lwakusabako nze nabateeka mu mikono gya Mukama ate nga bonna mbatulamanya buli lwenfukamira buli netandika musabira buli lwenfukamira osaba era nempandika amanya ga mu katabo kange kano okalaba because I take my time nentandika kuwandiika bonna mbafugira mu linnya lya Mukama bonna mu mwanya bonna mbamanyi kuba nze wenatuuka ne bangulira layini buli omu nina essimu ye era mutabani wa bosi wange ankubira nansindikira ne charity nekirayo okuva genda omusanga yena yeetadde ati waliwo weneekanga nabula kugwa neki nawe angambula nagwa nekigwa nakwata ne ku mutima lega nasa nekikonegabo kawonayo banaaba ate yansekerera okumanya nti bana yansekerera babikola intentional asobola kikola ngaakusoomooza naye okuva yali abeeraawo olusu lwemba naaba nze nasalawo nengamba kanabire ku bathroom tewali bathroom ziri bbiri yangamba choose one of maybe ekyamutabani wange oba ekyange ate nze sibikozesa byonna kati nensalawo nengenda mu guest waliwo toilet kuba nsobola okunaabirayo nensalawo nenga nja naabira wano nooba onaabira owulira tinti owulira ng'omutima ng'oba mutabani waakoonako ku luggi nowulira ng'ogenda kufa nze nakwagga batabani bano balabika batya buti kwogera kuba kati ffe twogera nsobola okugamba nti Charlotte nzigulira tunaabe ffenna naye ndowooza bano abavubuka bandabikira batya buti kwogera oyo mutabani we mukama wange kozi oyagala kutta tewabeera ne mundu mu nju nabo mukama wange akutta
ku mwana we bebi we omulenzi we bwomu bwatyo gomanya ayagala mwana we nga okimanyi nti omwana omu muwala basatu okitegeera buli kimu teyagala kusoma naye nga sente za maama we za traveling ko buli kimu nga womanyi motoka gyayagala gyavuga kyayagala kyakola aleeta like a girlfriend asobola obeera naye ne mama ne bwabeera shwi bayitawo shwi mu rumu yabo kitegeera kati mbadde tukyanyumya wali mu mitawaana gyonna bandekedde ennyumba era mbe nve wa muwala bwe nenzija nemulongooseza obaleese mikwano gye bali omwo babeera mikwano gye balese ba girlfriends baabwe bali omwo badigida bakyakala ebeera nga high school era nagamba nze bulijjo nalinda ebanga house party yes bali omwo babamu bava e Canada bajja ne bamusingana akati nze mbangenda kulongoosa mu freezer nzijeyo ice kati njemu bino ebigundo ebiva byewaabwe mbibomboleyo wansi nga bivaayo kati omumangu nga mbaleeta kano akantu ke mu kisenge kyalinamu akantu kalinga effumu okola oti bijja vaayo muganda wange kyatuukawo nagikuba bukubi yafuumuuka firiiza bukaddeobu busatu nawulira nga n'amaanyi ganzigwedde naye nengamba nkolimira nkola nti effumu nerigendera bafiriiza nefumuka yafumuka yona nedanga efumuka omukka ngamba kitanga ali mu ggulu leero mpedde ngamba kati ngenda kwogera ntya n'omutima ningamba sirika gwe tobaako kyoyogera gwe teekamu ebintu byonna osirike we baligizuula tulabe ekiddako wente wenakola nga nsooka mpita wali omukwano gwa mutabani wa brosi wange nga mugamba Daniel amuga jangu onyambeko nemugaba lwakifirize ino yona yafuumuse negaba tofooyeshawo tejja kukola ye teyategeera kikyemugamba ne mutabani we najja nagamba tufaayo bijja kukola naye nga tekisoboka enkya n'enkya ng'ajjanga enkeera nno ebintu bitandise kukola kikumeltinga bakebera akubidde manager waffe ajja agikebere bagitankudde naye ng'omutima gwange gusirise gumanyi ki ekyatu kikyewakoze nga kyewakoze okimanyi naye ng'osirise mukwano nga nkimanyi naye mukama wange we yakizuula nanga nshokiraka bakola ensobi n'okola ki nze tewali nali kati yanga ngenda kusala musaala kyokka yabukadde busatu naga ngenda kutema omusala nengamba tewali buzibaawo as long as tonzizizaka naate teyazintema nze nabeera ne bafayita bange muwala yamugamba short is a good girl ate bw'aba ayagala kukola ekintu aba ayagala akikole bulungi kati it was a mistake mu bwabwe a mistake is a mistake you not judged kyali kitu nagamba shall I talk to my mom everything is okay your salary you're gonna receive your salary choka yabukado naddamu nagula endala nagamba mukama yakakimaliriza bwati ngeze wa muwala wate bino byenzimujirayo ngoyi ku balkoni balina gana amatala ga bbeeyi bo babeera n'ebintu bya bbeeyi ng'olwo olugoye lukulude tapu ng'eyatise somozibwa kwerero omusajja yali eyo mu nju bambi teyanyega muwala we yali taliiyo naye mbiyoolawo nengamba naye omutima gwali tegukyatyo olwo nengamba kyona ekijja nze mukama sikyabisobola mpulira obulamu bunsuseeko kati nno mukajja agenda okujja etaala likoze eki ankubira Charlotte what happened really ng'owulira ddala kimulumye kino kyali kiraba okuva ewa bba wange nawulira nga kinnuma ekituufu ayombamu katini teri byakuyomba nnyo yangamba ekyo n'agamba just bba wange yakiipanga kiraba ettaala lyatuse nga mukama nze byange mpulira neetamiddwa kale mukama we nakimugamba nengamba yuwa will ekole simanyi naye wano ng'olowooza ki bino byonna ng'obiyitamu ki ekyakugiranga ng'olowooza ki ekikuliko ddala nze obeerawo n'omanya nti maybe there is wrong waliwo ekibi maybe waliwo omuntu mutuulawo omuntu n'akwogerako bubi nga oba si birungi kitegeera naye nengamba mukama nze simanyi nengamba it's okay tewali buzibu omukazi kati we twali tuli mu kufumba Friday n'atandika kumbuulirira
akubulirira bo balina baliwo nga akubulira nagamba Charlotte, be gentle, just settle with your mind bwoba ng'okola osobola okukola. Nagamba you so lucky, nagamba bino tosabikolayo mbawarabu. Yakingamba naga tosobola, nagamba okitegedde kati boba oli omukazi yalinga fighter wange ng'aliwo alinga fighter. Batuula awo ne boogera ne bagamba bambi talina buzibu kitegeera n'obeerawo. Kwega kye naakafuna musofa abantu bano aba Iran tebalina mitima nga gy'abali abawarabu okutwaliza awamu. Siyinza gamba nti abawarabu bonna wankimanyi nti wayinza okubaayo n'abawarabu abalina emitima ng'egyo egy'abo b'oyogerako, kubanga ne Uganda wano tulina abalinga abo b'oyogerako ate era tulina n'abalina emitima emibi. So kyendabye bano balayika tebalina mitima nga gy'abawarabu. Omutima asobola okugufuna naye ng'asinziira kyenava kulaba. Asobola okufuna oluusi ku mwana, kukikwata ku baana, kukikwata ku musajja. Yagala omwana we, yagala musajja we. Kulaga ajjalira omwana we ne wabaawo ekimutuukako talina mukwano. Atabuka n'enviiri ne zitabuka. Bali batabuka. Bw'atabuka akutta. Ewaabwe eri okutta tewali buzibu. Ku mwana we tola nti obeera obaagala bakwagala. Naye n'atuukibwako ekintu olabira kkala ye kyetegeeza. Ekyo kyo bambi kyo kye nasooka okulaba okisomera muli. Era aba afuluma kugamba tekke kubanga ffe tuzanyiranga wano ku street, ofuluma ekizimbe n'odda down street kati ne mubeera nga muzanyira awo. Motoka ziyitawo ono apaakinga naye ng'omwana abaana b'abazungu bano bali obakwatanga amagi. Mwe mwalina ne chance nga waliwo naawe okuzanyira. So eyo mulina ne chance ezannyako kubanga bwe mpulira emboozi abamu gye banyumya owulira bagamba nti tebafuna na budde bwonna wabula okukola obukozi. Bakama baabwe tebaagala na kubalaba nga bawumuddemu wabula ayagala amulabe buli ssaawa ng'alina kyakola. Gwe walina ne chance nga osobola okukkirirako awantu n'abaana ba boosi ne muzannya. Bwe mba nga sirina abaana ba boosi nze ndina right. Mukama wange yantwala n'ensoma amateeka gafuga Dubai. Omukozi alina right emukkiriza olunaku buli wiiki okufuluma ebweru. Okitegeera. Ate mukama wange bagondera amateeka. Kaakati nze mukama wange yannyombesako mulundi gumu. Kati yakeera ku makyanga olaba omuntu atuuka n'aba complicated bw'abanga leero ali ku diet. Bo balira ku time table. N'akugamba nti ogenda kunfumbira amagi. Kati nze lumu bwakya woogafumba gamba asijja galya leero nakoze mistake ngenda lya kiri. Oba nagamba tofumba chai, tomorrow you gonna make coffee. Kati ye n'abeera bwatu yakubula ekyokukola. Don't do that. Nagamba enkya kubanga nze bwe nzuukuka tewali kyenkola. Eri ennyumba eba teddugala babeera beebase eva. Kati gwe n'ozuuka n'onywa chai oba kwegamba nagamba ojja gendeke wa muwala wange omukolereko. Then okole ki odde bayisaawa nga 4. Kati ngenda nze byenkola zuuka ndowooza enjala yamuluma ekiro. Jjukira tebalya babeera ku diet tebalya Friday. Alyayo obuntuntu balina bye bakola. Mukanda wange ngenda okuzuukuka musaaga mufumbiro. Nagamba Charlotte, what is my breakfast? Nga mugamba ki? My breakfast ngenda kulya n'ekikopo n'essowaani anti kati mba ntegese. Nze buli wampitira ekitegeeza mba ngenda kukola ki? Coffee. Ngenda okusanga nga yenda anti omamenye obusungu abatu byonna bikubye eri abisambye biri eri amagiraasi eri ku counter gases. Nze bane nadduka nakaaba. Nze omuntu ali complicated. Saagala kumbuza kintu we simanyi gye kiri. Awo oba ogenda kunza kuba nsobola nazirika. So akubuuza breakfast gy'atagambye kumukolera. Nkomawo olwo ali mufumbira enjala yoba yasse mukalakata. Ebikopa bikubye era tu biri eri abyasizza anti obusungu bumukwata bumalira ku kintu. Bane nze nadduka n'enkaaba waliwo amadala stairs kuba for using a elevator. Nentulayo ku madala n'ensiri anti bw'onyiza nze ndowooza ku mukama kyekinyamba. Onyiza nentanga kulowooza ku mukama. Nentulayo muwala we nalina okunnoonya. Charlotte, what happened? Ano nali nkaaba nno kati nze bw'onkwatibwa ekisa. Like nompita nti mpulira mulye enkaaba. Bane nakaaba. Naye nkaba nagajja mutugende ewaka. Anti yangamba mpozo wowe yagala kubeera yagenda obeere wa muwala wange.
mama nyabo ntuukayo anoonya amazzi glasi y'amazzi akulemba limanga wala abalimba abaana nakwayo kabisikuiti nakakano kawomerera naawe ojjattereera apaddeyo kabisikuiti awo n'amazzi anti wonywa amazzi kitegeeza nti obuno obusungu buba bugenda kati mama we namukubira namugamba ajje kati wentuuka nga nzina amaaso gamyuse nno ntuuka naga jangu nagamba kale nsonyiwa yeetonda ate nsonyiwa bambi nagamba shake my hands naga sirikiddira teyaddamu nze ne bwasanga sinabakola mulimu gwonna tewali buzibu ate kati obali eri taliiko nti mukama we sinabakola kino asanze sikisiimudde akisiimula n'akijjawo n'agenda talinda nze kitegeera then abo tebalinga bawarabu wadde era ne bwanyiiga asobola okubeeranga kawona oba kangambe oba nakola ki sijjukira oba kyenakola twali outside oba namutunuulira nnyo anti yeekolako nnyo anti wetubeera waka nze ndaba ali bulala kati weyeekolako nnyo nga ndaba ekifaananyi kirala amasoga naye muliriko gwe nayizinga neetukana naga nkusi kaggulawo olutinaga obadde ontunuulirako nange waddamu okuntunuulira ngenda kugula ekiteeteeyo ekiwanvu kyoba obeeramu naye teyamanyi kye nali mutunuulira namutunuulira nga yakola eriiso ze nga simuteganika oba ono muki aba atiisa ogamba ono mukambwe ayinza n'okunzita nze namukywa nengamba ono jukira nze mbeera ku restaurant bakusavinga like customer tulabako emmere bulungi bakurespectinga bulungi okola bulungi kwegamba nze neewuunya byewuunyisa nze nkugambye n'emmere eyange tebagigatta bagijja ku dining table ate bebagireeta kuba ekisooka mbatwalira ne bagireeta ate sigiri eyo emmere katugambye nti bamaze kulya bagitadde mu fridge bagipakidde balina okuodaninga outside ekyeggulu ebyange bibeerawo tewaliwo nti ngenda kuddamu ate kulya eri ekitegeeza nti oba wafuuka wa family eyo obadde oyambala otya wa n'ennyambala yennyini nayiyawo wuuyaze gw'obadde oyagala okulabako so munauganda yandiyagadde okumanya wali kuba gwe mpulira life yali nnungi okutwalisa awamu ennyambala bakulekera empale zo gwe obadde toli mu uniform ziri takolagana na uniform linda kunkunyumiza nabeeranga mu ngoyi za bulijjo kati nze nalina omwana oli omwana ye nga obulamu bwe bwategeera nze yenze ewakati alina gwayagala wabula nze era ekintu ekyo basooka ne bangamba tosituliranga mwana wano kuba namusanga nga muto wa myaka nga 2 n'ekitundu oba ng'agenda mwese kuba nali musitula nze abaana basitula wano nga situla mwana bwoti mutambula like wano mukama wange yambala muwala mukama yangamba tositulanga mwana wano nze simanyi kyategeeza nti omwana kusensinga yenna era abali ebweru mwegendeserezenganya baana babanti kyandibanga tekigenda kuba kugwenze nafuna ekisa naye ng'ekintu ekyo omuntu ayinza okugamba nti owarepinga n'omwana yes abaana bafallinga in love si mukwano oguno awulira mukwano go aba akuwulira yenna akufiiringa gwa mukwano nawe naye gwoba tosobola kitegeera kati kyenva nze nasoma oli omwana okitegedde kati womusitulira wano mwana mulenzi ositula bwoti kati nze bwekingamba saasooka kitegeera naga atogezangwa aba abaana okubasemberera obaagala nnyo hag oba kukisinga ayinza okujja mu maaso ga taata yabeera kwegamba nti akukolako ekintu kwegamba nti balina love bakulidde mu love ate ekyo kiri free ewaabwe you understand kati abaana bagala nnyo abakozi okusinga n'abantu abali mu nju nti ffe tubawa nnyo obudde oba omanyi bwali oba omanyi bwakola ki kati oli omwana nze kati ye nagenda okusanga ekitegeeza agwa mu mukwano nange okitegedde naye nga ye omwana bakufuulinga nti obasobola kitegeera once yangambako shot you have a boyfriend ne mugamba mi ngayenkana atya 5 years kati nze lwaki yakinkola you have a boyfriend ne mugamba no ani agamba bwati oyo omwana yennyini yagamba era saamugamba who is that kuba nze naali manyi kyagenda okuŋŋamba kati once n'aŋŋamba ngamba ebigambo bino I cannot live without you Charlotte okitegeera ate n'akaaba okitegeera kati waliwo ng'ebintu abaana bano atuuka n'akwagala nnyo golooza nti akwagala kumbe ye yagwa mu mukwano naawe you understand
kati kyenva nzijukira nti okay oli omukazi kintu kye yali aŋŋamba ekitegeera abaana bano batusensinga nnyo kati nze obadde ombuuza wayambala otya engoyi zino yazitaagulanga kati buli kiseera abeera ate nze amabeere gabeera bweru akukuunyuula buli kiseera abeera ku ggwe kati bulawuzi zonna ne zikunkumuka zonna ziba ziti otwalayo ekintu nga bagashawo tiraba tasaba nnyonywano neko oba oli ogenda okulya ngwe nkukutte ku bbeere omwana w'emyaka 5 nakuba n'agamba why you have a big borsa nati akiyita weewaabwe ekitegeeza nti agambye nti lwaki olina akabi n'akanene agamba kitange ali mu ggulu 5 years nze waliwo yanyambulako n'empale ntambula eyo kungulu eyo nze nali ntambula bya nga omanya abaana tebabikola ne wano e Uganda abaana babikolera ddala abaana abato botambula nakusika busisi bwati you understand naye lwakwa mama we yaliwo tewaliwo nti nali ntwalayo engoye nzisitudde ate nzitwalayo ate bweyaje emikono gyombi gikutte giti bali ne basika nze nasooka neŋŋamba ono omwana kati wuliriza yangamba ngenda mala 5 years after 6 years I go 6 you gonna give me present nengamba ya nemba naye bwokula ojja kuba muwanvu onsinga kitegeeza ngenda kutemako amagulu anti I'm very stubborn nangamba Charlotte I promise you I will put in my bag then I will be swinging you kati kitegeeza nti ajja kuba akuze nga asobola like nga obeera omuntu mukwano omutakako out you can put him in the back you can swing ndowooza ojja ofollowinga naye nga amagezi go ye alabira ddala nti gwe tosobola kutegeera kikyategeeza baba kimininga ndaba abaana bato nnyo omwana omuto oyo omulaba abaana abantu bakwata abakozi bakwata abaana ate ne muno mu kyoyogedde kituufu muto kati wabanga tolina Katonda sitaano yakuyingiramu nze nkimanyi bulungi nnyo nali nkirabye nako baana bato kubanga okusinziira ne ku mbeera gy'oba olimu nti tosobola ne bw'oba waleka boyfriend tosobola musinkana tosobola kukola ki ekintu era abaana begendesereze nnyo abaana ze nkibagambye abaana abo baagala nnyo okukiisinga oveera eri obeera oli eri atudde kati akugwako wano you understand kati gwolowooza mwana mulenzi si muwala singa abadde muwala oyinza ogenderayo okitegeera engeri jjajja n'akutulako bw'ati ekitegeeza ye aba akusensinga kati nawe sitaani bw'akukwatira awo neno gyebiri kusoomozebwa kiggwe kwe wasanga kubanga life ngirabye eyiyo ebadde smooth okutwaliza awamu ng'oli ebuwalabu eyo kusoomozebwa kitugambe nti tolina kusoomozebwa kwonna kwe wasanga ng'ogenzeyo tewali ebyo byokka ebyokwasa ebintu nenjasa ebifiriji bya mukama wange n'ebishisha apart from that tewali gwadde bakusasula bulungi era wakomye naye enkomawo gye wakomyewo ne sente oba wakomyewo nga tolina kyolina ate lwaki mbasikomawo na sente nga bansasula lwakuba nti nze tewadduse buddusi wa contract teyaweddeko yes njababulira lwaki teyaweddeko abakola mukole ffe mukama teyatutumayo okukola yatusindika for the reason being era we nali ndaba sitaati wange nayiya bambi nategeera ekituufu because nze namanya nti nagenda kusoma saagenda kukola kubanga waliwo kati obeera awo nze mukama wange naasanga nga tolidde bana erulo eyinza okubeera lutalo lwennyini kubulisi Charlotte olidde emmere ajja bw'aba afulumayo bw'ati asooka kugula firiji akebere walidde ageze agisange gusigenda kuddamu kuleetera gino emigaati ngujwana giwumbira wano kati nze obudde bwange mbuteeka nnyo ku mukama kati n'osanga ng'ebirowoozo by'okogga kyokka n'emmere nga mweri tosagirya nga n'amatege wali onywa tosobola nagganyo wabula ng'ekyenda kyesiba n'ennyo mu biseera bino eby'oluvannyuma nga nze wembiyita oba gw'obiyita otya